Kadaama TV nga bulijjo tweyongera okubagamba nti mwegendereze ebintu bye mulya, mwegendereze ebintu bye bawa, mwegendereze ekintu kye bajja wabweru ne bakikuleetera. Kadaama gwe tugenda okuwuliza leero, Katonda yamuyambye nti nno yeekengera boosi we ekintu kye yamuwa, naye ate jjukira boosi we okusinziira ku voice note eno yameesinga n'abeera ng'empiso gye yakozesa ye Kadaama gy'agambibwa nti yali ya butwa okukuba mu mugaati gwe yamuwa, yagyerabira we yali agikozesezza, n'abeera nga yeerabidde. Kadaama n'abeera nga yayitira awo n'abeera ng'awona. Tugenda kuwulira sitori ya Kadaama ono ng'annyonnyola engeri gye yawonamu obutwa, naye nga ggwe ali eyo olina okubeera nga buli bw'owulira sitori nga zino funamu kyakuyiga. Manya nti ekintu kino kisobola okubaawo, kuba ono si y'asoose ate era si y'asembye. Ebintu bino biriwo. Nabagamba kino kisinziira relationship gy'oyina wakati wo ne boosi wo. Muyinza okuba mubadde mukolagana bulungi naye ye n'asuspectinga nti waliwo ekigenda mu maaso wakati wo ne bbaawe. Ekyo ekintu ekikyasingidde ddala okutabula abakyala abamama, n'akususpectinga nti oyinza okuba nga oyagala bbaawe awakukola buli kintu kyonna, kuba bo bw'oba otunuulidde engeri ebintu bino gye bigenda mu maaso, Bakadaama g'olaba ono bamukoze kino bamukoze kino, kibeera nga bo abalowooza nti basobola okukola ekintu kyonna ku Kadaama naye ne babeera nga tewaliiwo kye bakolebwa kuba tewaliiwo gwe baali bakoze kintu. Ne bwe tutwala ono ow'ensigo, bino bye bagamba nti bamuwadde ssente naye tolabawo nti oba ono yamuggyamu ensigo bamuwadde ekibonerezo bwe kiti. Ekitegeeza muntu wa ddembe okuleeta Kadaama n'amuggyamu ensigo olumala n'amukompaseetinga. Jjukira wali ye aba awonye, zino ssente z'aba akuwadde abalaba temuli, n'embeera eneetambula bw'etyo. Katuwulire Kadaama ono, buwuliriza ate oyige nti twebaza n'abantu abavaayo najja nawa sitori ng'eno, kuba bangi mulina ebizibu naye oluusi temuvaayo kubyogera. Ebyo kiba tekiyamba munno, naye ate ono avuddeyo n'ayogera ekizibu ekyo kiba kiyamba kuba information eno ebeera past, n'ebeera nga buli omu agifunyeeko agiweereza munne, n'oli n'agiweereza munne, n'ono n'agiwuliriza, ofunamu ak'okuyiga. Buli awuliriza aba afunamu ekyokuyiga. Mukwano wasuze otya? Nsuubira nti oli bulungi. Munnako yanfunddeko ennamba eno nga nsaba buyambi bwammwe. Amannya gange ye nze Nanteza Zahra, nga ndi mu Saudi Arabia, nkola bwa housemaid, naye mpita mu kusoomozebwa kungi ne mukama wange wano. Onoosonyiwa ngenda biyisa mu bufunzefunze kuba bangayi twagala audio mpanvu. Mukama wange nasooka ne mugamba njagala kusindikira abaana bange ssente mu January nga 3 ne mugamba abaana bagenda kuddayo okusoma. Naye mbadde nsaba osindikewo ssente zange zino eziriwo, abaana bange baddeyo okusoma kuba nze maama nze taata. Tebalina taata, kyava mbuuza taata yalagako, nze taata yafa. N'aŋŋamba kaale. Ne wayita ekiseera ne muddamu n'ambogolera n'aŋŋamba nja zisindika biki. Nze okay fine. Ne nsirika ne mwesonyiwa. Nagenda bakinsuseeko ne njogera n'aba ofiisi e Saudi ne mbategeeza ensonga zange. Ne boogera naye. Bwe baayogera naye omukyala obusungu yanteera ebintu bye saamanya oba bwali butwa oba lyali ddagala oba kyali kiki, sijja kukulimba. N'abiteeka mu mmere yange. We namusanga n'anneekanga. N'aŋŋamba mbadde ngibikkako bikiko, nze ensirika nze ne nkola bye nkola. N'ajja n'akyekingako n'aŋŋamba nga toolya bikiko, nze mbadde nkyalongoosaako wano oluvannyuma ndye. Ndye kale. Ne ntuula ne ndya. Naye nga omanyi nti omuntu abaako mwoyo bw'amwogererako, emmere mba ngituukako we ngituuse, omutima ne gufa olutuko ne lummeerako, nze kiki? Ne nzijukira
kubanga social media abaana bazenga babawa obutwa biki neŋŋamba kiki nenkola bye nakola kati ngenda okumaliriza mpulire meme sinduukirya kamunguluza nkutte naye ntya kwanza okwerinda si buti nenkwata black seeds nenzimeketa nenzijwerako amazzi agabuguma era olwabiteekayo bwe nti mu kamwa nasesema nenfunirawo olubuto okunnuma lwa sipiidi nenfuna embiro nemmanya nti ndabika nera byendidde bitali bituufu nensirika ofiisi we nagitegeeza yeeno yaŋŋamba kimu toyina bukakafu nti oba ddala bye yakuwadde konza okay fine naye njagadde bategeezaako embeera gye mpitamu naye nga kuva we najja wano omwezi ogwasookera ddala nali nga nkomplainingira omukyala akola ku ofiisi awo munauganda munnaffe naye nga message aziraba tanziramu oyo ne mwesonyiwa bannange be twayita mu kampuni emu ne bampa ennamba endala ne communicatinga nabo recently ku Tuesday ya weekend yakaggwa omukyala nga mpa emigaati nga ŋŋaano girya nga mweyanza era nteekako message nga mbagamba bali abo ku ofiisi konza omuntu ono bukyanzijano tampanga ku byakulya bye ebyokulya babikweka bukwesi bimala kwonooneka nalyoka kugamba oba oyagala lya oba toyagala bisuule kiki ampadde emigaati gino mbwa tewali buzibu lya kasita twategeddeko omutima ne gugaana nenkwata emigaati egyo nenjiwa pusi mba ntwala kasasiro ku Lwokutaano ku makya kubanga sitera kutwalayo kasasiro buli kanaku pusi nasanga yafiiridde kasasiro nenjikuba ekifaananyi nenkibasindikira ne mbagamba nti mwagala bukakafu emigaati gino nagiwadde pusi lwaki pusi yafudde mbanga ddala emigaati gino gyali tegiriimu kintu kyonna ate nga ku migaati egyo nasangawo empiso ku mmeeza empiso eyo nengikwata nengitereka era nkyagirina paka kati kyekyandeetera okwesikamu nesirya emigaati egyo nga neebuuza empiso yakubye muntu yakubye emigaati naye kasita nabagamba nti pusi yafudde woofiisi paka n'olwaleero terina kye yali enzizeemu wabula bwe baakuba bukuba essimu nga bagamba mukasi tukuwadde ennaku 3 kwata ssente z'omwana zikole ki ozisindike nensirika naye embeera eyongera kutabuka mulimu ofumba emmere n'atagikuwa n'osiiba enjala n'ogisula kati kye neebuuza kiki kyayagala nfe ssente zange azisigaze oba kubanga ndi mu kutya nga nze omuntu atayinaayo gwe ngenda kuddukira nti ngenda kudduka ewa neighbor oba ngenda kukubira muganda wange gundi oba omuntu wange gundi ajja ntaase ku sipiidi simulinaawo kati ndi mu kusoomoozebwa bwe kutyo naye nga neetaaga obuyambi bwammwe kubanga ofiisi nagigambye nsaba bankyuse kubanga wano we naatuukira sikyusangako ku nnyumba ofiisi batuwa chances 3 kasita okyusa ennyumba ne zigwayo 3 awo biba bikulemye naye nga abamu batuuka ne mayumba 5 nga bakoze bagenda babatagaza kuba nabanyonyola ne mbagamba nze kisi first time yange kubanga nkola mu nsi z'abantu bano guno mulundi gwa 3 naye okusoomoozebwa kwenfunye wano bingi bye sibagamba byeŋŋumira nga nze omukyala naye ngamba kambyerekereze nwane ne Katonda wange antaase baagaana baŋŋamba tekisoboka konzi tekisoboka lwaki mwantundayo forever bulamu bwange bwonna nina okukolera bano abantu sirina kuva waabwe kiki tebanziramu era nkedde bateerako message ne mbategeeza embeera gye ndimu nensaba buyambi bwammwe